Yes, alright. Oli ku Yugi Updates TV kosinzira obanga otuwuliriza ebintu ebigenda maaso mu ggwanga Uganda bye tubaleetedde amakya g'olunaku olwaleero. Ekibiina kya Patriotic League Uganda nga kikuliddwamu kyamaani waakyo Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba boolekedde Parliament gwe mukwano gwange balumbye Parliament olunaku olw'eggulu baasazeeko Parliament ki ekyabadde kibatutteyo byemu ku bye tugenda okubeera nga tulaba gwe mukwano gwange mpuliriza. Oli ku Yugi Updates TV kosinzira obbanga otuwuliriza. Kakati nno Patriotic League Uganda wamu ne kyamaani waakyo Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba kigambibwa nti basazeeko Parliament ng'ekigendererwa ki nga baagala Parliament ebaterewo omwaganya ebawe biliyoni emu mu obukadde 1.5 biliyoni okuva mu Parliament basobole okudistributinga akatabo ka Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force. Waliwo akatabo akabadde kakoleddwa kubadde tonnategeerako gwe mukwano gwange leeyo ampuliriza. Kakati njagala owulirize n'obwegendereza lwaki akatabo kanditutte 1.5 biliyoni ye katabo ki ke boogerako ye lwaki basazeewo okusituka okulumba Parliament. Wuliriza, Patriotic League Uganda ewandiikidde Parliament ng'egisaba babawe akawumbi kamu mu obukadde 1.5 biliyoni basobole okuba nga bafacilitatinga production ne free distribution ey'akatabo era nga kino mu nsonga eno bagamba nti bagenda kubeera nga basuubira mu ssente zino okukolamu kopi 20,000 n'okusoba basobole okuba nga bapublicatinga n'okucelebratinga obulamu n'obukulembeze bwa Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba. Nagambye oli ku Yugi Updates TV kosinza obbanga otuwuliriza abali diaspora mbalamusizaako nnyo mu kuliko obwakedde ffene waffe bwakakya naye obudde bwakinnyika ggobe akakubakuba kawandagirira ewammwe simanyi bwe kiri abali ekata Oman, Dubai, Saudi Arabia abali ku kyombo kya Buwalabu abagenda maaso n'opakasa mbatumiddeko nnyo. Wabula gwe atannatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako gwe mukwano gwange leeyo ampuliriza. Nga bwe kyagenda maaso njagala tuwulirize n'obwegendereza ensonga zino tusobole okubeera nga tuzinnyonnyoka. Kakati ekibiina kya Patriotic League Uganda PLU era kikulirwamu Muhoozi Kainerugaba. Kisinde kino si kya bbanga ddene woba obigasegaseemu kiyinza okuba nga kyakamala kantulabe ndowooza emyaka nga kyava mu mwaka ogwa 2024 mwaka gwa 2024 awo wekyatandikira era nga kyamaani waakyo Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba nga n'ekigendererwa ekyakuteesebwawo ekibiina kino ekisinde kino eky'ebyobufuzi ng'ate kimenya mateeka ekyo kyenjagala okugamba kubanga kyamaani waakyo takkiriza wadde kwekisenga mu lunwe munnabyabufuzi n'omu ng'engeri gyali nti nno muweereza mu magye aga UPDF etteeka libakugira era libagaana. Kakati Chief of Defence Force ono Yoweri Kaguta Museveni baatuulamu ne balowooza engeri gye bayinza okufuulamu Muhoozi Kainerugaba fame mu byobufuzi saako n'okubeera nga audience esobola omuwulira bamuteeke mu audience abantu basobole okubeera nga bamutegeera famous mu byobufuzi gye baali banoonya fame ne bagulawo ekibiina kino bagezese balabe oba abantu banaamwaniriza okumulonda era mobilization basooka ne bazikolako mu Uganda Central okusingira ddala wano mu Central Buganda we basingira ddala okukola mobilization zino nga baagala babeere nga bakasuka ejjinja mu njuki balabe ki ekinaavaamu naye ebyavaamu tebyabasanyusa. Olw'okuba nti tebyabasanyusa baasalawo okuba nga bava mu lwokaano lw'okuba nga beesimba ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda. Era Muhoozi yalangirira mu mwaka gwali gwa 2024 n'agamba nti wali gwa 2024-2025 ng'atandika ng'agamba nti abawagizi bonna aba Patriotic League Uganda abasonyiwe nnyo
naye kyayinza obbakubiriza nti bagende besimbe emabega w'ekibiina kya kitaawe ekya National Resistance Movement ye ayinza obutalabikako ku ballot paper ng'olwamaze okukakasa mobilization zino ze bakoze biki ebiyinza okuddirira results kye ziyinza okufubutukayo ne basalawo okugenda n'enkola eno. Anti oli ku Yugi Update TV. Kakati ekibiina kino bukyanga kijja wekyajja abasinga tebakimanya nti it's like kyali a party within a party kyali kizze kubanga kiranda okusanyawo ekibiina kya National Resistance Movement era wetutu wekikiraba habula kigenda kyesendasenda n'okuyingira parliament kuba jjuzi bakende osinga speaker parliament Jacob Oboth asobola okubeera nga yakiikirira obanga yakwata akubiriza olukiiko lw'eggwanga ekkulu lwa Uganda parliament y'eggwanga Uganda. Kakati members b'ekibiina kino bavuddeyo ne balumba parliament baagala bawa akawumbi kamu milioni 5 basobole facilitatinga ensonga n'okuproducing okufulumya copies ez'obutabo basobole ozigabira bantu bannayuganda basobole okubeera nga bazimanya mbu bacelebrating bamanye obulamu bwa Chief of Defence Force n'obukulembeze bwe bwazze atambuliramu mu ggwanga lyattu Uganda. Era nga kisuubirwa publication title eri 52 Dimensions ke katabo erinnya lya katabo kibagenda okubanga batongoza bakayise 52 Dimensions era nga ka producingibwa wansi wa Aspis eri ekibiina kya Patriot Kirigi Uganda nga bagamba ku commemoration nga bagenda maaso no commemoratinga okujjukira General Muhoozi emyaka 52 giyakaweza celebrating birthday ye we bakolera akatabo kano era nga bagamba edition yako yasitula omutwe ogugamba nti restarting the fact of default. Resetting the fact of default. Gwe mutwe ye theme ya katabo kano. Akatabo kayise 52 Dimensions. Kibagenda okubanga batongoza era kano bagala parliament eiso obutitimbe n'obuwanana bw'ensimbi gwe mukwano gwange mpuliriza. Bagamba nti eno phase ya inspiringiddwa ne Speaker Jacob Oboth yagenze maaso n'okukubiriza ensonga zino era ng'agamba ayagala kuba akateekawo campaign eri obwa speakership mu ntebe eno gyatuddemu gwe mukwano gwange mpuliriza. Nagambye dda nti oli ku Yugi Update TV kosinzira okubanga otuwuliriza gwe yenna ayakatwegattako nkutegeeza nti Yugi Update TV ly'eddoboozi erinyonyogera amatugo gwe mukwano gwange ky'olina tukolera kiri kimu kyokka kukkirira wansi awo weekigambo subscribe weekiri kikooneko obeere nga otwegattako. Abali ebulaaya mbatumiddeko nnyo sibeerabidde kyobulaba ntwala obudde n'obuvunaanyizibwa okugenda mu maaso n'okubakoonako kubanga nammwe mukola omulimu ogw'ettendo. Kakati nno Oboth officially ya endyosinze publication ku lunaku olwa Monday. Olunaku olwa Monday lwabadde lwa kulonkinga eri speaker wa parliament okuteeka ku boardroom ensonga zino ku parliament. Mubadde bongera ku launch publication chief editor Kenneth Asimwe yagambye omutwe guno gwalondeddwa lwa nsonga guliflectinga omuwendo n'obuvunaanyizibwa obuli mu bukulembeze saako ne integrity, accountability, patriotism, national service
institutional removal and the fight against corruption. Gwe mutwe gwe bawadde akatabo kano. Simanyi mubiwulira nga nze wembiwulira. Era n'agenda maaso nga akkaatiriza nga agamba okubenga nga tugenda tteeka okupublishinga akatabo kano, n'agamba publication futures ezirimu zigenda kubeera nga zijjikirwa era nga ziri reflectinga future article saako ne analytical perspectives, tributes messages saako ne contribution okuva mu bakulembeze mu security agency, governance ne parliamentary governance saako ne parliamentary, judicial saako ne education, okosa media, private sectors, cultural religions saako ne civil society phases. Kati ze zino publication futures zigenda okuba nga zipublishinga akatabo kano okuyisaamu obubaka n'okubalaga engeri Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba jazza akwasaganyamu obukulembeze bwe n'obulamu bwe nga baselebratinga birthday ey'emyaka 52 akatabo bakayise 52 dimensions. Ekyo nakigambye. Asimwe agamba era ayongerako ng'agamba wuliriza Parliament egenda maaso n'okuba nga naye publishinga ng'eyita mu contribution okuva ewa Clerk of Parliament Adolf Mwesigye, Patriotic Ridge Uganda Security General saako ne member of parliamentary Fad Hill Chema Shwet erinyangazi saako ne ba registrars abalala bangi nnyo bagenda kubanga bayita mu ngeri eyo ey'okupublishinga akatabo kano aka Muhoozi Kainerugaba aka 52 dimension, era y'ensonga ebasazizzaako Parliament gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuuliriza gwe ne yakatweyungako tukyagenda mu maaso naye jjukira ensonga zino ziyisibwa ensonga nnyingi nnyo oba twandirowoozezza nti no documentaries ezakubibwa ku mmeeza ya Parliament bannayuganda ensonga ze badaagiramu nnyingi nnyo ezitannaba kubeera nga zireetebwa ku mmeeza, naye kikwewuunyisa nti Parliament Speaker agenze maaso n'okukuba ensonga eno ku mmeeza ya Parliament egende maaso n'okuyisibwamu olugaayu eyisibwemu omwagaanya esobole okuweebwa ebbeetu olw'okubanga akatabo kagenda kubeera nga kapublishingibwa beetaaga akawumbi kamu n'ekitundu. Bo basuubira nti ezo zimala bumazi okupublishinga akatabo kano. Era bagambye bapublisher bamaze dda okuwandiikira Parliament nga bagisaba obuyambi ku project eno ebalibwamu 1.5 billion production saako ne documentation okukosa ne disseminations budget. Okusinziira ku Mwesigye editor w'akatabo kano agamba funding eyinza okufacilitatinga print saako ne free distribution okukatambuza obutambuza okubanga copies 200 batambuze ku masomero, ku universities, mu public saako ne mu community libraries saako mu bukulembeze saako ne mu ideological institutions, mu youth platforms saako ne mu public centers of learning okwetooloola eggwanga lyonna. Yengeri y'akatabo gye kagenda okubeera nga kadistributingibwamu.
era ng'agamba editor abayizi bangi saako n'abanoonyereza bitwandiise ba researchers saako n'emigigi emito bajja kubeera nga bali unable okwaccessinga publication eno okusinziira ku production yaako. So kino kigenda kukolebwa waweebeewo omwagaanya emigigi emito isobole okwaccessinga katabo kano zi ssente zibagenda mu maaso n'okuleeba n'okupeeka parliament eyise era eteekeko omukono. Era Asiimwe yayongeddeko ng'agamba waliwo limited premium edition ejja okubeera ng'etundibwa ku ssente emitwalo 10 buli kopi eri corporate sector nga baproceedinga ku bigenda mu maaso eri Uganda Childhood Cancer Foundation. Kati zino ssente ndowooza zigende mu foundation egenda mu maaso n'okubanga erabirira abaana aba kansa mu ggwanga oba emigigi gya kansa mu ggwanga Uganda, nga buli kopi bagitadde ku mitwalo 10. Ezo ssente ezinaavaamu zigende mu foundation eya kansa. Obofi Speaker wa Parliament omujja we yabadde respondinga ku nsonga eno yadescribinze publication nga independent initiative eriwase okusupportingibwa era n'agamba Parliament erina okugenda mu maaso n'okupasuizinga reforms ezigendereddwamu okurestoringa balance okwetoololwa constitutional mandates. Era n'agamba Parliament constitutional responsibility eri registration, representation, oversight saako ne appropriations bagamba ziri equally important era balina okubeera nga balina okusekyutinga wuliriza balina okusalawo nga tebaweereddwa ssuubi ddala kisuubizo kyonna okusalawo ku nsonga eno. Bagambye Parliament constitutional responsibility of the registration, representation, oversight saako ne appropriately balina okubeera nga bakola ki nga basalawo ensonga eno nga batunuulira ensonga zino ewatali wadde essuubizo na limu basalawo nga bo ensonga eno basobole okuba nga bagiyisaawo. Nagambye ku Yugi Update Civic otava era kw'osinzira okuba nga otuwuliriza nga tukutuusaako eggulire eritaliimu vvuunya yadde n'akamu. Wuliriza gwe mukwano gwange. Abof mu bigambo bye ebifuutefuute yagambye waati representation is just as important as fighting corruption. None of our constitutional mandates is superior to other. We want a parliament that works for everyone, where institutions are respected, accountability is upheld, and the view of Ugandans are represented. Ngagamba okukiikirira oba okukiikirirwa kintu eky'omugaso ennyo mu kulwanyisa enguzi. Kuffe ffenna ku constitution mandates zaffe tekuli ziri superior, tezituukiridde nnyo, naffe tetutuukiridde nnyo eri bannaffe. Kuffe ffenna tekuli mutuukirivu era twagala Parliament egene maaso n'okukola eri buli omu, eri institutions nga zigena maaso n'okurespectingibwa nga ziteekebwako embalirirwa saako n'okulaba bannayuganda nga barespectingibwa mu nsonga zino. Obofi era agamba patriotism should be embraced by all Ugandans and should not be
viewed as exclusive to Patriotic League Uganda. Inti obumu oba obukulembeze bulina okubeera nga bubalansingibwa eri bannayuganda bonna, tebulina kulabibwa nga buli ku saidi y'ekibiina kya Patriotic League Uganda. Era ng'agamba I believe every Ugandan should be patriotic. If you say you are not patriotic, then you are the opposite. Inti buli munnayuganda yandibadde agamba ali patriotic, kubanga ugamba nti toli patriotic, then gobeera opposite. Being PLU, Patriotic League Uganda, does not mean it is a political party. It brings together people with shared value, fighting corruption, promoting peace, loving the country and protecting the environment. Ng'agamba nti okubeera munnakibiina kya Patriotic League Uganda tekitegeeza nti nno oli mu political party. Wabula kireeta bumu n'okugabana, okugabanyaamu emiwendo n'emigaso, ebiruubirirwa ne values, okulwanyisa enguzi, okutondawo eddembe, odiporomotinga, okwagala eggwanga lyaffe, saako n'okukuuma environment. Bibadde bigambo bya Minister Oboff. Era Speaker wa Parliament yafuuse omu ku institutional okureceiving publication era n'asayininga endorsement board. Ye okubeera nga afuuka first international endorser ku publication eno gye bagenda mu maaso n'okuba nga bakola, kitegeeza bamaze dde okiteramu omukono, bakisayininze, ekintu kigende mu maaso kibeerewo, era obutitimbe bw'ensimbi 1.5 billion bwo bwamaze okubeera nga bukola ki, nga bukakasibwa nti bugenda kuweebwayo eri ekitabo kino kitambuzibwe, kipublicashingibwe, nga obimanyi. Naye nga we nkugambye twaliwo ensonga ez'omugaso ezasooka ku mmeeza ya Parliament ezitaweebwa mwagaanya ne batazitunuulira, olw'okuba nti ziba zife balingako ku ludda oluvuganya gavumenti. Twebuuza minisita waffe, Speaker waffe Oboff, ensonga zino ezisinga waaki tazirengera. Okusinziira ku ba publisher 52 Dimensions, mbweganyuddwamu okujjukira Muhoozi, obukulembeze bwa General Muhoozi Kainerugaba n'olugendo lwatambulidde ng'asaavinga civic educational resources, n'okupromotinga patriotism, leadership, integrity, saako ne national service. Ng'afokasinze okumakinga publication free accessible eri bannayuganda ab'emiji gy'emito, saako ne educational institution okwetooloola eggwanga lyonna. So y'ensonga enkulu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza, mutegeeza gwe yakatweyongako kirira wansi ekigambo subscribe weekiri kikoneko obeere nga otwegattako. Kakati kyetwebuuza, ensonga eno giyisa mu Parliament yadibatingiddwako, kyekibuuzo ekyandisoose okuba ekikulu. Yadibatingiddwako era akatabo kano waali tekasoose kuyita mu ba civil servants saako ne mu Parliamentary Committee Board okayisaamu ddala amaaso nti ddala kasaanidde okubanga kapublishingibwa. Ekyo baakikoze. Ebyo nno ebibuuzo nabyo oba olina obiteekawo obyebuuze nga tetunnayonoola ssente za mubibwa musolo. Baano ssente za mubibwa musolo ze ziba zigenda mu maaso n'okubeera nga zikafiiramu. Okutongoza ekitabo kino publication bagambye copies emitwalo 2 nga bagenda kumala 1.5 billion shillings eza Uganda zigenda okusaasaanyizibwa mu kucelebratinga, mu publishinga akatabo kano. Okitegedde? Kakati message kyerimu eyamba etya bannayuganda ebagasa etya okujjukira Muhoozi obukulembeze bwe
tuba twetaaga okumanya ebikalimu. Era kino kyakanze nnyo bayiro bannayuganda beebuuza obukulembeze mu institution kubanga tebaayawudde mu institution eya UPDF oba mu bukulembeze obw'eggwanga Uganda. Kitegeeza ensonga eno eba emera y'amateeka olw'ensonga nti omuntu gwe bagenda mu maaso n'okucelebrating obukulembeze bwebanga bukulembeze mu patriotism kiba kimenya amateeka mu ssemateeka. Kati ate ndabyemu akatabo kano kagendereddwamu okukuuma constitutional forms biki n'okuprotectinga constitutional kati muba mugiprotectinze ng'ate mumenye ekyo nakyo musaanidde mubeere nga mukyebuuzako kubanga jjukira etteeka terikkiriza mujaasi yenna wa UPDF kwenyigira mu byabufuzi. Kati akatabo ekabanga ebigendererwa byako ebimu byebyo kitegeeza wabeerawo ebibuuzo bingi nga ansa ntono. Oli ku UG Update TV ko badde osinza obanga otuuliza olw'obudde mikwano gyange munzikirize nkome wano mbaagala nnyo mweraba.